Ebintu bya Usherkarma bibuzaabuza ate era nga ffe abamugoberera tetusobola kubitegeera ye yamanyi ekituufu ekiri emabega w'ebyo byonna ebigenda maaso. Kale katugambe nti Usherkarma nga y'omuntu yali mutubuzaabuza, oba kale kaŋŋambe nti lwaki ebintu ebimutuukako abiteeka mu midiya, nsonga ki? Oba ffe abatalina byakola nga tulekerera ebintu bye tulina okukola ne tusalawo okubanga tuyingirira obulamu bw'omuntu omulala. Nga bwe nabagamba ku video yange esooka nti nze amwe Usherkarma fan, njagala nnyo Usherkarma, ebintu byakola binsanyusa, sibiina mu buzibu. Nze omuntu yenna akola content nga tannumya ate nga talumya muntu mulala, omuntu oyo mba mwagala. Bwe kiri ne wa Usherkarma. Yenze Sheila Adita. Gwe wena atanaba kubanga o subscribinga ku YouTube channel yange muganda wange chance ochai na nene ekigambo subscribe wekiri gwe kikonemu, kwata ku notification bell buli video yonna gye tuteekayo egenda kubanga ekutuukako. Jangu obeere omu ku bamemba nga o subscribinze, o likinze videos oziviewinga, commentinga wansi, teekako erinnya lyo n'ekifo gy'owangalira okubanga olaba video zaffe. Tomanya oyinza okubanga gwe muntu munnamukisa gwe nja okubanga intumirako mu video zange ezijja mu maaso. Ebintu ebigenda mu bulamu bwa Usherkarma byewuunyisa ate era nga ffe bitwennyamiza nga ffe abantu abamu followinga. Usherkarma ebbanga eriyiseeko emabega tubadde mu saga za relationship ye, okuvaayo abantu ne bamwanika nti omusajja yamusuulawo dda oluvannyuma lw'okubanga amukozesa, abalala ne batugamba era obulwadde balwala obulwadde, abalala ne batugamba nti ate omuganzi we Mr. Staboni era yamudduseeko n'afuna omukazi omulala. So ebintu bingi nnyo ebibadde bigenda mu maaso era nga videos nnyingi nnyo. Nsuubira gwe wena ali kuno videos obadde nga oziraba nga nange bwe nzabye ng'omuntu. Bino si bigambo byange, saagala nnyo baterayo obutambi already obuli recorded kubanga copyright law esobola okukukwata ne bakugulako omusango. Teekako munnange ne channel yaffe eno ennungi okubanga esaanyizibwawo lwa copyright. Kyovulaba mba saagala baterayo obwo butambi already obuli recorded by someone else. Wabula ate ngenda kubanga nziramu ebigambo bino nti ebintu ebigenda maaso mu bulamu bwa Usherkarma bibadde bi recordingibwa abantu ab'enjawulo, ababamanyi n'abatabamanyi. Omusajja yamusuulawo mbu Usherkarma ali mu stress eyamanyi ne byakola takyabitegeera. Ate kati eggulire epya eryakajja nti omwana muwala Usherkarma yamaze dda okubanga agobwa ku mulimu, bamugobye ku mulimu, yafiiriddwa omulimu gwe era essaawa zino talina mulimu. Akatambi akamu kayiseewo ak'omwami Bashir gwe mumanyi obulungi. Bashir akolera mu kibuga ekya Dubai, avudde na recordinga video enkambwe ennyo ng'agamba Usherkarma, ng'amugamba nakugamba nenkugamba enti nno bw'obanga oyagala kujja obeere nga okolera e Dubai, funa kye bayita employment visa ofune ne residence visa. Ebintu byo wonna obifuna Dubai egenda kukwanguyira, then funa omulimu okugenda okubanga gukusobozesa okwebeezaawo nga guyingiza ssente esobola okubeezaawo z'ogenda okuseevingako. Teekako nezo ezikulabiriranga gwe omuntu, naye wootokola ebyo ogenda kubonaabona. Era n'amugamba nti nze nakuwooninga okuyingirira obwo bukampuni obubayita mbu simanya tukyukola visa change, tubawa passport empya, simanya tubanoonyeza emirimu n'ebintu bya. N'amugamba nakugamba ebintu ebyo byabafere nga gwe tokkiriza. N'agamba nti nno mmwe abaana abalinawo okumanya abantu bano abalina bukampuni obwekifere bubeeyambisa nnyo okubakubira obulango bo bayitewo, naye mmwe bwe baleka mu bizibu. Essaawa zino eno Usherkarma naye yavuddeyo nga omuntu n'aki announcing publicly n'agamba nti banange nze kampuni gye mbadde nkolera ngivuddemu, sigenda kubanga nkola. Era n'abagamba sigenda kubanga nkola n'ennamba gye mbadde nkozesa okubanga muntuukirira obakolera ku ebyo bye mbadde nga mbasuubiza okukola munnange teriiko era temuddamu kugiyitako. Mbeegayiridde omulimu ogwo sikyaguliko. Ekintu Usherkarma kyakoze kirungi okuvaayo n'adinansinga nti ebintu bino abivuddemu. Jjukira nange buno bukampuniizi buno eno ndaba nga obukozesa abaana bano abalina amannya okuleeterako ebizibu. Jjukira Usherkarma ng'oyo omuntu waalinnya amanyikiddwa nnyo. Kampuni bwe mukozesanga yo okubanga abakolera obulango, teekako n'oku
okumuteeka okumpi baba basobola okufuna ba clients bangi nnyo. Omwana agenda kujjanga zze lwa Usherkarma kubanga amulaba era amuwagira amwegomba, agenda kujja atwale ekyo Usherkarma byabadde ng'ayogera ku internet. Era abaana abo ekivaamu kyonna munnange Usherkarma is the one to blame. So Usherkarma yavudde nadinawunsi nga nagamba nze ebintu sikyabirimu, n'ennamba gye mbadde nkozesa okunoonyezaako omulimu temubeera nga muddamu mugikozesa kuba essaawa zino eno teriiko, mugenda kubanga muyita ku bantu abatuufu bennyini nze nga Usherkarma embivuddemu, wabula ng'ate ebigambo bikyali bingi ku sayidi ye. Tetumanyi kintu kituufu ki kigenda maaso mu bulamu bwa Usherkarma. Tetumanyi mazima, tetumanyi talina mulimu, tetumanyi oba bamugobye wasula, tetumanyi oba omulimu bagumugobyeko bugobi oba yafunye something new. Ate nga tulaba n'amawulire amalala gajja gayitingana nga gagamba Usherkarma akoze company eyiye nga y'omuntu eri mu mannya ge aga Usherkarma, era n'abagamba mugende mubeere nga mumuwagira. So kati tetumanyi ekyamujje ku company eri ng'agenda kukola company ye kiki ekigenda mu maaso. Ebyo byonna sibimanyi nze naawe. Kyolina okukola beera nga okomentinga awo otubuulire ekituufu gwe kyomanyi kyekigenda maaso. Yakoze bukozi company eye ne yeegoba oba bali baabadde bafere nga bamweyambisa mu linnya lye kulaba nga bafererako abantu. Nze naawe njagala tumanye ng'oyita mu comment sections. Empagala nnyo. See you in my next video.